Kalama TV Kojamate tugenda kubeera nga tuwuliriza Kadaama ono annyonnyola engeri y'okutoloka omuntu osobola kutoloka otya. Bulijjo tubagamba wano nti okutoloka oluusi kulungi oluusi si kulungi, naye in most cases tugamba nti buli bw'obeera mu nnyumba n'olabanga boosi wo ayina obulabe bw'agenda okutuusa ku bulamu bwo, okutoloka ye option ekyasinze. Gwali mu nnyumba gwakyasinze okumanya embeera gy'oyitamu, wabula si muntu akuwa amagezi akulimba nti sigalawo guma, naye nga si yali mu mbeera eyo. Omuntu bw'olaba nga boosi we atandise okukwata ebiso, nja kusala, nja kutta, akwata emmundu, va mu nnyumba eyo. Tosigala mu nnyumba eyo, obulamu bwe businga, tozannyisanga bulamu bwo. Kadaama TV gye baliko ssebo kansubire nti oli bulungi. Nina omulamwa gwe njagala okuteesaako. Omwana muwala gwe ndabye, omwana muwala Munnayuganda yali akwata vidiyo muwala nga adduka, oba yali mu Philippine oba yayikinga adduka mu kiyumba. Ebisinga mukwano, era nga bw'okyogedde nti abaana badduka mu biyumba lwa butakkaanya na bakama be, naye era mukwano wabaawo obutakkaanya nze tekyokunkwata ne bantikako omusango ne bambaaninga okudda ku faako kasita mbeera nti ntaasizza obulamu ebiseera ebisinga. Ate n'ekirala, abaana bonna abatoloka mu kiyumba amagezi gembawa, ku ssimu yo odawunloadinga app ya taxi nebeerako in case of anything, oba ofunye obuzibu oba oli mulwadde osigadde mu nnyumba wekka bakama abo nga tebaliiwo, nti taxi eyo ereeta n'emiwendo gya ssente. Taxi ezo bwe tudawunloadinga app eyo nejja ku ssimu zaffe kubeerako emiwendo gy'essente, naye ng'ebiseera ebisinga abasajja bwe babala kilometers zaatambudde era wali ziba zikulaga ze ssente z'okola ki, ze ssente z'owowa taxi oyo kukwatirawo. Ate even nti alina mu uniform, nti kyabulabe nnyo kuba nti otoloka mu nnyumba ya mukamaawo n'obeera mu uniform, kiba kyetaagisa akadde n'okyusa olugoye. Bakadaama bonna abaddusi mbawa amagezi nti odawunloadinga app ya taxi nebeerako nti taxi eyo olukoonamu ekuleetera buli kimu, naye olina okukyusa olugoye kubanga olugiweereza taxi n'ogikwatamu nti oba oyagala ya luyali, katugeze kati nze ndi wano mu Oman, nti oyagala kuliko prices luyali 10, 1.5 kati gy'okwatamu okusinziira ku ssente zo awantu w'olaga. Tokifaako nti kuba kati wali kilometers ziba zeebala, aba akulaga nti munnange tutambudde olugendo lwa mayiro 2, essente zo ziraba, tasobola kubba kubanga wali gundi ebeebala era agikulaga. Naye obuzibu obuliwo nti temutolokera mu uniform. Buli uniform eragira ddala nti odduka mu kiyumba, funa obudde obukyusa olugoye. Era nze gw'olaba nze ndi wano nakakola ebbanga ddene nagaana uniform nkolera mu leeya, nti ne bwe mba ngenda teri ayinza kumanya nti omuntu ono atoloka, olw'ensonga nti nazigaanira ddala, nzira sizambala obulamu bwange bwonna. Lyetteeka nti Kadaama olina okwambala uniform, naye nze kasooka nga mbeera mu bwa Kadaama sambala nko uniform, nyambala ngoye zange nenterako bi-t-shirt ebinene, bi-blouse ebinene, kala naye mba nziruse omuntu tamanya, naye uniform eyo nayo ya bulabe eragira ddala nti odduka. Zala taxi eyo bw'ogikwatamu neekuleetera prices za taxi era zibeerako, naye ng'era taxi zo ziri different. Kati gwe gy'oyagala gy'okoonamu eba emuweereza location w'oli mu ddakiika 5 oba 10 taxi eyo eba ekutuuseeko, naye toddawo eru n'otagala nti oloonya taxi oli mu uniform olina emigugu. Gwe mwennyini olina okudawunloadinga taxi n'ebeera nti app yo kweri gwe wofunda ekizibu oyagala okuddukira. Bakadaama bonna abatolesi mbawa amagezi, ate ofuba okulaba nti toddukira mu uniform kuba uniform eyo mbi, lwa nsonga nti ne bw'oba osanze ekiddo ba road blocks bateeka okuteekawo road blocks sometimes ne bakubuuza yinkama, oluusi odduse tolina yinkama. Ate ekirala bw'odduka mu kiyumba dduka ne yinkama yo, dduka n'ennamba z'abakama abo, akatabo oba olina chance ng'omanyi we kale dduka nako. Yesu wadde mukama wa n'aba akuguddeko omusango n'agamba wini wadduka oba wabba ssente bweziti wadde tozibbye omusango gwa kusibako nti olw'okuba wadduka wadde oba togukoze ebiseera ebisinga batusibako egyo emisango. Naye nze bwe mba nziruse n'akatabo kange n'ennamba zaabwe ez'essimu ne yinkama nga nina kye neetaasiza oba lubaba oba kunzita ebyo tonyumya, era nsobola okufuna ekiyumba n'enkola. Bwe mba sirwadde mukama n'ankuuma ne neetwala mu mikono gya poliisi ne ssente zange eza tiketi, kubanga oba tolina visa ng'olina ssente ze za tiketi
ngo wetadde ku mikono gy'abasirikale ba polisi ng'okooyo okukola obviously bakutikka ate ne bwe batolina katabo era bakutikka naye ng'ekiri important kugula app ya taxi neekubeerako ku ssimu yo tewooyagalira naye ate n'otaddukira mu uniform kuba uniform ekwasa eragira ddala omuntu nti otoloka kubanga wano bw'ova mu taxi olina emigugu minene olina uniform kiraga nti odduse funa obudde obukyusa uniform eyo ogiggyemu obeere steady taxi ekutuukako mu ddakiika 5 kubanga olwedde eba eweereza location n'ekifaananyi kyo ya kyekyo kuteesa kwange kwoyo kwaba abantu abadduse ekirala kyenyinza okwongereza ku ekyo Ssebo Kadamba TV nti akatabo kano bw'okaleka emabega n'odduka mu kiyumba n'okola ebiseera ebisinga mukama wo bw'omukubira ng'okooye ne wetwala mu mikono gy'ab'obuyinza bali ng'akusaba ssente nnyingi like nga luyaali 8 kubanga abaana bamu bamanyi okudduka ne baliko obutabo emabega n'agamba akangene nkola mu kiyumba ekirala pasipoti yakutambulirako bwe ndiba ntuusizza ebbanga ery'okugenda awaka omuntu ono bamukubira ampe pasipoti yange nze ngamba nti okumuwa ssente luyaali 8 like nga miliyoni 8 eza Uganda katabo kaleke odduka ku poliisi ne ssente ze ekyekipapula lwakuba nti ekipapula kitwala process bayinza okusiba like 1 month oba ku weeks 2 kisinzira kubanga ekipapula ekyo bakikola nga bayita mu ofiisi z'abakulu ate nti ofiisi ezo abantu abamu baba batambudde okukola ku mirimu gya gavumenti nga bomanyi ne bagamba nti kale gundi talimu mu ofiisi tulindemu kidelayinga naye era still ne bw'obanga katabo wakaleka emabega era ofuluma togaana kufuluma nsi gyo talijo tebasobola kugaana kufulumya olw'okuba tolina katabo abaana bangi obutabo balubulako abamu bakama baabwe babookya nga badduse so kati nti ogenda ne ssente eza tiketi n'ez'ekipapula naye ng'ekipapula kitwalako ennaku bakusiba bakuteeka munda kubanga era tebasobola kitambuza ng'oli awo naye bw'obeera n'akatabo ko nga wadduse nako kiri easiya nti w'omalira wonna okukola oba gweokoze mwaka oba myezi gyo6 extension ng'oyagala ya myezi 6 nga passport ogiyina gw'otwala butwazi ssente za tiketi naye lwakuba nti ekirimu ekyo mukama waaba yalipotinga dda nti wadduka omusango gw'abakusibyeko gwonna bayinza okusibayo wiikisi 2 ku mwezi kisinziira kiki kye yaloopa kye wakola oba okitegeera kati era ogume ogwo omwezi ne bagwokusiba oba wiikisi 2 oba wadduka n'akatabo ko kiba kirungi nnyo owaayo za tiketi oba tewadduka na za katabo owaayo za mirundi 2 tiketi n'ekipapula bakikukolera ku ssente zo so si ku zaabwe era bw'obeera nga toyina wammanga bino ebintu tiketi ssente za tiketi n'ez'ekipapula obeeramu mu kkomera ne bwe mwaka bakusiba n'okwata oma nti woba oweereza mesagi ba famire yo nga teyina ssente bakusibira ddala temulowooza nti tiketi n'ekipapula ziba zaabali ziba zizo bw'omutolo si gw'olina okuwaayo ssente abasirikale ne bagoba ku kipapula kyo then n'ofuluma bwe kiteekeddwa okuba beera bulungi ssebo tweyanziza nnyo tuwe